Inside Story Uganda, real source of political updates. Jawukana ne mukulu wange na Lukola ate mu Nakawempe munnange nti si President Museveni nti kyekizibu oba yatuma abantu abo naye ffe baawe emirimu mu bifo ebyo bwe tutuuka mu bifo ebyo tulina bwe tufuna ebitiibwa ne bitwambala ne tulowooza nti ffe tusoose okola emirimu. Nze IGP asoose, nze Chief of Military asoose, nze Chief wa ISA asoose. Kyova olaba bangi abagoba oba bakyusa nsubira mulimu ne bemulaba abali mu kkomera bomuwulira abasibiddwa naye ate nga babadde bakozi be baana be. N'olwekyo kikyamu nnyo okuwa ekifaananyi nti President Museveni awagira ebintu bino tavanga ku mulamwa nga bw'ogambye okuva 96 akyavumirira ebikolwa ebinyigiriza omuntu wa wansi. Naye obuzibu buvaawa 96 abantu twali batono, abantu population yali ntono, obumenyi bw'amateeka nga butono, eggwanga lyali likula bukuzi. Naye kati enkula eggwanga ate leeta n'ebizibu bingi nti n'enkwata ezikwatibwamu abantu enkwata ndabye ebitongole bingi ne mu America olaba FBI ne SWAT nti FBI bwejja yo ya mpola mpola naye ate SWAT bwejja ate yo teri asala nti bajja n'obukambwe bungi. Naye kitegeeza ki? Tulina ekisooka kyekireeta embeera y'okukwatibwa. Lwaki Mwami Kaddu Mukasa, you have to be objective. Lwaki Mwami Kaddu Mukasa ye takwatibwa? Lwaki Simeon Nsubuga takwatibwa? Lwaki Kikonyogo takwatibwa? Lwaki Kisanja yakwatiddwa? Twebuuze. Twewaze tutya okuba nti tugenda mu bikolwa bitulwa bisanga bimenya mateeka? Kubanga okukwatibwa kubuliko genesis nti omuntu agenda okukwatibwa oba poliisi okulaga obukambwe wabaawo ensibuko y'ekintu ekyo nti singa baseenyigidde mu bikolwa ebyo bindeetera kubeera nti nkwatibwa oba nteekebwa mu kategore ey'obumenyi bw'amateeka, mwana wattu famire yange ejja kusigala nga eri bulungi, ejja kusigala nga nange ndi mulamu. Naye waliwo expression gye tukola nti yes towagira gavumenti naye gwe oyolesezza otyo obutawagira. Nibadde London walabye abantu almost nga bagenda batugabe badde bakunukiza mu miliyoni nga beekalakaasa nga beetolodde parliament yonna naye nga deployment era nga boolaba eyawano nga badeployinze naye nga abantu bali teri akasuka jinja teri akubawa poliisi naye nga bangi basimba TV bangi naye twabayiseemu bulungi ate nga balwanyisa bya immigration naye twabayiseemu nga bali ku byabwe teri ali violent. Kakati wano yeggwanga woolaba nga civilian olwokwalaga obutali bumativu nga akasuka ejinja ayokya ekizimbe ayokya ekipiira awo olumu wabaawo obuzibu. Then ekirala singa tetuteekebwa mu bikolwa kiraga kifaananyi nti olwanyisa oba ofuuse mutujju oba olwanyisa gavumenti. Gavumenti olina ogirwanyisa waliwo engeri eyo girwanyisa ey'ebigambo eyeryokke naye gavumenti bwekulabamu nti ogenda kulekola ebikolwa ebyobulabe awo ate enkwate bayanjawulo. Nolwekyo nze bigamba baganda nange nadde abavubuka bwe tuba tuyingira mu bintu ebimu twewala ebyo ebituteeka mu kifaananyi nti ekyo twabisanga abalabe ba gavumenti naye ate nga kitugana etteeka litukakasa Honorable Nalukola okuwagira NUP, Honorable Kyagulanyi okuba opposition kubanga President Museveni mbajjizaako emabega ye yaleeta okussawo enkola ey'ebyobufuzi n'agamba abantu mbaleke balonde omukulembeze gwe baagala. Naye ffe abakola emirimu mu gavumenti eya president kiringa nze bwe najja ne neeyisa obubi ate oba nkuumwa ndi ne pulezidenti nkola ne pulezidenti mu State House nentandika okweyisa obubi nkikola nga nze. Dr. akkiriza nkubuuzayo ku lw'abalabyawo waliwo ovudde emabega wali yakkiriza buli muntu awagire gw'ayagala. Yes. Naye twalaba mu kalulu ako ketwavaamu aka 2021 yali mu campaign ne bakwata abaana ba NUP bensinga okujjukira baali Kalangala nga batuuse ku mwala abawerekedde Kyagulanyi babagulako omusango nti ba terrorist olw'okuwagira ow'ekibiina ekimu nga tewaliwo nti babakutte n'ebyokulwanyisa babakwatidde mu nsiko naye nga balina enkambi gye bava ne baga era n'emisango ne babasomera gya terrorism. Ekyokubiri yasinziira Hoima n'agamba internet yakoze bubi bandi badde baleeta ebifaananyi yayimirira n'agamba nti eyo gurupu ya Kyagulanyi ngenda kugimalawo. President ataddewo kumuvuganya yalaalika abamuvuganya nti ngenda kubamalawo. Kati ansa y'ekyo kisinzira ku intelligence report gyafunye
kyenkugambye ffe abali mu bifo ebyenjawulo nti oyinza okusanga President Museveni tabeeta tatyangako muntu amuvuganya mu byabufuzi nti ebyemimwa oba ebyebigambo era okugamba ogimalawo kyeno kyeyagambye nti omuntu how do you interpret okumalawo nti ebibiina bingi biweddewo naye nga tabasibye bakikonyogo bavumye President Museveni ne bamuwakanya naye aireyale simwami kikonyogo mukomera tulabe bannandala mafaabi tulabe bangi Honorable Mugisha muntu naye tabasibanga naye nga ayinza ogimalawo nga kambakwane bajje ewange kambogereze baleete ku mmeeza eyo kisinza how you interpret okugimalawo naye intelligence report gyemuwadde obanga bantaddeko omusango wali olabye nali mbaddeko victim of circumstance ngate ndi mu government kisinza ki report gye bamuwadde naye bw'afuna amazima ate era olaba nti actinga nti kyova olaba nkugambye waliwo security chiefs essaawa zino abasibe ng'oyinza okusanga nti essaawa zino bamugamba nti kaddu mukasi oyo y'omu ku baali abatujjuka nkuwa example ojjukira ebyaliwo nga nkola netinyefunza ebyaliwo obijjukira naye kyali kituufu singa nti yali si president ali soba singa osanga nange tondabako wano ku TV n'olwekyo kikyenkugamba President Museveni yakyasinza okulwanira munnayuganda aleme kunyigirizibwa aleme kuyisibwa bubi naye abantu era njasanyukira nnyo etteeka liri erivunaana nze ali mu kifo nenkozesa obubi obuyinza bwange nze ba security chiefs kyembagamba abantu bemukuba emiggo abantu bemusiba muyina okulaga public lwaki omuntu ono mumutute nti mutujju muyina okulaga public lwaki akwatiddwa mulina okulaga alaze wano mulina okulaga nti avunaaniddwa era omusango gwe guno naye bwe tubeera mu nzikiza abantu buli omu atandika okuleeta ekikye bonna byabufuzi olidde atayagala gavumenti n'atandika okizimbirako wadde omuntu oli ayina omusango noweesanga nga essaawa zino bafunye sympathy nga bamulaganga atalina musango naye ng'ate ogenda mu kikolwa eky'omukwata alina omusango oba obumenyi bw'amateeka bwe yakoze n'olwekyo oyise sympathy gye n'otafiire kye yagambye n'ajuliza ku Kano Besigye n'agamba kiri owakiwanuka gwe Attorney General kolagana ne DPP bw'aba ayina omusango mumuleete mu kooti n'agamba mumuteeka mutya mumukwata mutya myezi gugenda kuwera mwaka temufunanga musango gumuleeta mu kooti. That is wrong. Awo wewali obuzibu era eyo buba bumenyi bw'amateeka eba impunity. Ebitongole bw'ekitongole ekikutte bw'okwata Honorable Nalukoola jangu onyonyole eggwanga bino aboogezi baabyo bwe kiba kyamagye Mwami Felix ajjakole ki ayogere bweba poliisi Mwami Kitumwa ajja ayogere naye bwe tulekawo enzikiza wakati wa communication eri public nga tebalabye omuntu abuze kati bano abakokoota gavumenti kyebajja okuzimbirako enkya bagambe President Museveni awagira ebikolwa ebyo naye nga mbakakasa President Museveni akyalwanirira omuntu wa wansi era tawamba yakuddira naye kano kankakutume omanye yo ntera nnyo mutuma omutume w'omukulu kirungi okutuma owa State House okusinga owa President's Office bana President's Office balwawo mulaba naye owa State House kakati ebyo ebinyiga byeyemulugunya mugaye Mr. President fe abali eno tetumusuubira kwemulugunya fe bwe twemulugunya ye tumusuubira kussa mu nkola naye bwe tuba nga twemulugunya lwaki bakwata abantu ne babakuba emiggo lwaki bagoba abantu ku ttaka ne baleeta amagye ne gabagoba naye ne tumulaba nga kyeyemulugunya fe tumusuubire bwe twemulugunya yatowa order abantu temulimu gwafa opposition ayina yene yefula opposition ate nga tumusasula kakati ye mugambe fe tumusuubirayo kutowa order kangenze wa mukulusemewo nga agenda kunyonya ku ya Dr. Besigye na bino obizingiremu ddala nalabye mu poliisi munno gye wali weewaawo era oli mu poliisi yadde wawummula yagambye nti muyita abduction kisinziira ne mukulu Nalukoola ojja kiddamu mukulu Kituma Lusoke yagambye nti kisinziira omuntu gwe mugenda okukwata n'ekigenda omukwasa mufe kye tuyita abduction naye nakino ate ekisaawe nyingi oluusi ne beegaana nti tebamulina n'ekirala poliisi lwaki mukwata omuntu ne mumutwala nga mulina omusawo gwe mumuguddeko n'amala mu kaduukulu kammwe emyezi bw'atuuka mu kkooti ne mugaa tukyanoonyereza mwakwata waaki nga muli naye emyezi gyonna
bwaluka ne mubeera nti mukyanoonyereza kati muba mwakwata waaki sebo nzizizaayo kati nga bwe twalinga ku bango bimanyi bado nabanga mwogezi wa polisi obimanyi sebo naye kakati ensonga ya Dr. Besigye ono kanjogereko ku lwakakiiko ka ddembe ly'obuuzi ndokezeremu byombuuliza kubanga evuddeyo nnyo kituufu Dr. Besigye ali tuzira ffenna akakiiko k'eddembe ly'obuuzi tumukyalidde emirundi egisukka mu gumu ne tukola lipooti zaffe ne tuziwa n'ekitongole ekiramuzi mu mateeka ennaku 180 zaggwako kwabo obanga ovunaanibwa omusango gwe tuyita oba capital offense ogwannagomola kwa limanda nnaku 180 myezi mukaaga balina okubanga bakuleese okuwoza ne kutandika notandika okuwoza ekyo bwe kiba kiganye ne weeyimirirwa era kiri kuli ku ffe ng'abakakiiko k'eddembe ly'obuuzi tusabye omulamuzi nti Dr. Besigye n'Obedi Lutale Haji beeyimirirwe kubanga eryo ddembe lyabwe nga munnayuganda omuki omulala yenna empagi enkulu wano mu Uganda egamba mu mateeka omukulu ono looya gataputa ng'omukozi wa kooti nti oteeberezebwa buteeberezebwa okutuusa nga okoze eki nga gukuse muvi obanga wegukkiriza naye ate era ssemateeka oyo n'agamba nti okweyimirira gw'okweyimirirwa Dr. Besigye okweyimirirwa kiri ku mulamuzi ono discretion of the trial judge kati omulamuzi gwe tutunuulidde kubanga obuyiti naye waliwo awo nga tonagenda ku discretion ye nga tenatuuka yagamba gwogambye 180 zaawera yaga tezinnawera anti kati era nawaawo sagala omanyi tetubaddamu naye olunaku Dr. Besigye lwe yayingira mulimu ku kkomera lya gavumenti letutandika kubanga egavumenti yatandika omukuuma ekitongole kyekikuyina oba semwayi ekuyina oba prisoni oli gavumenti si lwakuba nti oli luzira naye naali emakindi gavumenti emuyina si lwakuba nti kooti y'amagye yakusindikayo naye noeno kooti endala erina okumanya nti wayingira ekkomera lya gavumenti ennaku bwezi esebo akanyambireko ddala ekyo kikwata ku Dr. Besigye kubanga amanyiddwa oba kikwata ku bannayuganda bonna ekiba kikwata ku bannayuganda bonna bana bamaze emyaka 5 abaawalonaki mu human rights bulijjo lwaki tibuyambako nakyo nemukyogera mu ngeri y'emu ekintu kino omukulu Kikonyogo webaleseba ensonga eno munywanyi wa John Kikonyogo kikwata ku bannayuganda bonna mu buyinza bwaffe era ssemateeka bwatuwa tukyalira amakomera gano ne tugalaba ne tulaba nti ne twogera nabo ne tuba interviewing ne batula ebizibu byabwe tubinotinga era mu nsinkana yaffe n'abalamuzi ne tubagamba kaga nkwe ekyokulabirako ennaku ezo ono looya abimanyi bulungi court of appeal yalina session ya Fort Portal kati batambula bagenda bava mu kamera bagenda eyo kyokka eruzira waliyo omusibe nga omusango bagumusingisa mu high court ya Fort Portal mu nkola yaabwe lwagwali gwa naggomola bagamba yatemula omuntu ne bamuleeta eruzira kyokka n'akola apiiru kyokka apiiru eyo nebanga tebadde tewulirwa okumala emyaka egisoba mu 10 naye bwe twakiyingira mu ddembe ly'obuntu abadde bali Fort Portal apiiru eyo nayo ne bagikola ki ne bagiwulira katulinda ki nsala yaabwe mu ngeri y'emu ensonga y'akawoya kiba kyabunenvu tengera ku nsonga gye waŋŋambye kituufu kawoya ffenna twalaba eddomu eri nga lityoboolwa ne bamukuba emisana ettukunga enseera ebigala by'emmundu ne bamuteeka mukamunye ne bamubuzaawo era omusango gwe ng'akakiiko twatandise okuguwulira kuba kati kooti awo tubeebaza obuzibu bwange nalabye ebibuuzo bye mubuuza okakasa watulugunyizibwa ati kati bwe tuba tutudde mu ntebe awo ssebo taata naffe twefaananizaako ng'abalamuzi tuba tetwaliyo twogera bye twalaba ne bye baleeta wano obujulizi bwe muwulira webale nnyo ensonga y'akawooyo enewulirwa ekimu ku bujulizi nti engeri gy'otulugunyiziddwamu badokita baakukebera ebbaluwa z'abasawo nsonga nkulu nnyo nnyo ebyanaayogera era ku nkoma ya byonna nga gavumenti gugisinze baffe tumanyi nti abeera n'emmundu ye gavumenti mukulu kawooyo ono nga bwe tukoze emira gyonna tujja kusaba asasulibwe kye bayita compensation kanzire ku nsonga after 8 years bawona nadde ebiwundu byonna nga ki evidence nga yavaawo why don't you do so fast obuzibu obubeerawo nga bwolaba kooti endala zonna ebikola lusibirwawo kesi bakalogo gye tuliko naye katudde ku kiri kyoyogeddeko ne bagamba they abduct ne bagamba nti arrested kati ebyokulabirako biba bikulu nnyo tukozesa abantu bameka
babiri omukyalo ono yani ono wa Kampala wa Nupe yani yewandisiza kuba secretary amene kuba kansala ngobakwatidde Busia Madada kati Sauda Madada Busia police station yakwatiddwa polisi Busia yamukwata yenkola yekukwata kwenda kunyonyodde waswa mufumbira ekyamukoleddwako wano enabweru okwali kuwambibwa lwakuba oluvannyuma lwa byonna nakola ki nakola ki naletebwa mu kooti kituufu waliwo emisango kati kanjogereko nga eyaliko mu kitongole waliwo emisango egimu njagala ndaba nfune buki bulungi ng'enkwata yekola kibayita cover up kati kanko ekyokulabirako oli mutujju terrorist Al-Shabaab avudde Mogadishu ali mu Kampala oli alidde mu nsi olukwe oli loba mubbi wa kisi kondo ne bamumala omukwata mu mbeera bwetyo either patrol police ebeerewo ebawerekere oba mumutwale ku police eri okuki okumpi ensobi weevako ekanona bonalokola kakugambye nti mumukwatidde kate mumukwatidde wane wankwe gunde nalukolongo ku katale mutunudde Natete ane mumuyisa ku Natete police station awasinga okuva obuki nenga procedurally oba kitongole kyo bakitongole ki mulina okukyama ku police ne muri recordinga mu kitabe ekire tuyita station diary tukutono bebano era tumukoze eki tumututte wano tukwatagana ndoza kukaje obulungi kakano gamba nti omuntu abadde mu police custody abadde mu ebbanga eriwerako bamutusiza mu kooti ne bagamba tukyabuuliriza ekyo kituufu kibeerawo naye ensobi ziwerako okusooka okubuuliriza kuno ebiseera ebisinga mu misango egimu poliisi erina okukola n'ebitongole ebirala kayosanga ngaebitongole biri tebinaleeta bwino oyo tukwatagana awo nabaawo okudireyinga information emukatikakwa ekyokulabirako waliwo omusango gwe bayita bagamba okukozesa obubi computer oba amasimu gano misuse of computer misuse kati tosobola kugusa musango ogwo okujjako ngaogenze mu MTN oba mu Airtel noleeta print out ezo obuzibu bwange we buli awo eyo nasigaana lwaki in the first place omukwata ng'ebyo tonnabifuna n'obeera naye mu kaduukulu ne giwera emyezi 5 n'ojja maaso g'omulamuzi n'osaba omulamuzi akwongera obudde onoonyereze ekisinga okuba ekizibu at the end of the day oyinza okuba nti kikonyogo gwe wakwata gw'okuwumidde mu kaduukulu k'emyezi 6 okukakkana kooti n'emwejjereza naye nga gwe wamuteekayo ng'onoonyereza mu butuufu omuntu w'ekikanga ekyo abataba mu kaduukulu ka poliisi tosobola kubeera mu kaduukulu ka poliisi kumala myezi 6 abeera muki mukomera naye nga nkulaga nti bano ababa bamuvunaana omuwabi wa gavumenti poliisi n'ebitongole ebiyambako baba tebakoze mulimu gwabwe mu budde lwaki bamukwata nga tebanakola ki nga tebananoonyereza kisinzira nnyo era ne ku musango mu butuufu bwakyo kyandibadde sooka onoonyereze olyoka okwate kamalirize ngende wamukulu nalukola akasembayewo singa bankwata mu mbeera bwetyo ne bambeezeeyo ne banteeka ku rimande ne mmala emyezi gyonna kooti ne nejjereza nzirukire mu kakiiko k'abasemewa kaddembe ly'obuntu era enkola bwetyo bwebeera ojja n'otunyonnyola n'ogamba bannange nakwatibwa olunaku bwe ruti nembeera ku poliisi ennaku bwe ziti nentwalibwa mu kooti ebbanga bwe riti naate kooti eŋŋambye siina musango kakitegeeza gavumenti oba ogivunaana nti yatyoboola eddembe lyo egyo gimu ku misango gye tuwuliriza ojja bulungi nnyo kubanga ekintu kyoba okyogedde obwino waali bw'okwatibwa mu bitabo bya poliisi mweri mbya kooti bwe bira tugenda bugenzi nga tubijjayo nga twandika kuwuliza musango gavumenti bwe gugisinga kanakoze twakyusizaamu ekitongole kino ekyakukwata bajeti yakyo yeyina okusasula fe tumala ensala yaffe nga tugiwa omuwabi wa gavumenti omusabawolereza wa gavumenti atoni jeno ngaabaga nti bannange mwatibwa eddembe lye mumusasule mukulu nalukola kano bagamba oluusi mmwe muluyisa bannamateeka ekyongerayo kyembadde mbuuza ono omuntu n'abeerawo tukyanoonyereza omuntu n'abeera okwo nga mmwe musaba omulamuzi ayongezeeyo n'akokubiri akagwerudde wammwe
bino byatandisidde nalabye nnyo omuwabi wa gavumenti mu misango gye mulimu is Kanyanya ebiseera byaffe bwatuukanga mu kooti nga omulamuzi yagambanga nti kuba erina experience nabirabako gaga nti omubaka wa parliament address ye yesinga okubeera authentic teyeetaaga na bbaluwa ya LC1 naye nalabye nga muli mu kooti nga kuliko abeeyimiridde abantu nga babaka ba parliament ne bbaluwa za LC1 baazibasabye naye omuwabi wa kooti n'agamba nti yeetaaga omwezi mulamba okwetegereza identity ya MOP ne bbaluwa ya LC okusobola okukkiriza nti abo basobola okweyimirira omuntu mateeka we mutuuse ekyo ebimu ebyo byakiremesa ng'era bwolaba oli bwajja mu kooti n'agamba nti nzize mu kooti naye fayiro sigirina ogaanyi wazze okulima nga tolina nkumbi abalala obunafu basemugayaavu abamu abalala yengeri ey'okulemesa ng'alowooza nti kyakola kyekyo mukama we kyanaasiima kaliko mbuuziza okukandaaliriza bye yakugambye mu kusooka Honorable Semeo ku nneeyisa y'omusirikale azze okukwata bituufu naye kano kenjagala okugamba ke kasooka eri ku ntandikwa gwe omusirikale omupoliisi nga tonnalowooza kukwata muntu oteekwa okuba nga olina kye tuyita mu lunyaanyimbe reasonable and probable cause ensonga Honorable Kaddu Mukasa omupoliisi alina ebbeetu okukwata omuntu ng'amuteebereza nti anaatera okuzza omusango oba yazizza omusango kiri kye bayita preventive arrest akuziyiza okukola omusango gwakuteebereza gw'onootera naye singa akutwala ku poliisi sigambye mu kaduukulu wabula ku poliisi ne munyumyamu n'alaba nti tootere kuzza musango oba tolina musango gwe wazzizza etteeka ligamba bakute mu bbanga eritasukka ssaawa 24 okalabyako naye ate bw'alabanga oteeberezebwa okuba omuzzi w'emisango bakutwale mu maaso g'omulamuzi mu bbanga eritasukka ssaawa 48 bw'osomerwa omusango n'ogwegaana kooti kyesooka okugamba nti olina ebbeetu okusaba okweyimirirwa kyanjawulo okuweebwa beyiro n'okugisaba olina eddembe lyakugisaba tolina ddembe lyakugifuna okugifuna kooti yesalawo ogifune era awo ewantutte wano kyemwogedde ku kye bayita discretion ebbeetu liri ku mulamuzi okusalawo oba akuwa beyiro oba takuwa ng'atunuulidde byonna ebiriwo olumu ayinza okuba nga bw'akuwa beyiro ogenda kugenda otulugunya omujulizi naye omulamuzi asinga kwesigama ku kye tuyita presumption of innocence oteeberezebwa buteeberezebwa tegunnakukka mu vvi watya bw'onoobeera ekkolokooni emyaka 2 nga bano bakyanoonya ate ne batuuka ng'omusango tegukusinze ogenda okudda ng'abaana bo baava mu ssomero ng'omukyala wo yanoba kati ekyo kyekireeta mulamuzi n'akuwaki beyiro naye beyiro zino bbiri za njawulo waliwo kye tuyita mandatory beyiro yeeri Dr. Kizza Besigye n'Abedi gye baasaba 18 eyo eri mu kawaayiro eri mu katundu aka 23 nsaba mpe uno mupoliisi akasome 23 nsaba otusomere akawaayiro ak'omukaaga akatundu kya 23 akawaayiro ak'omukaaga akatundu kya kati 23 protection of personal liberty kati akatundu kya ak'omukaaga akatundu kya nagamba in the case of an offense triable only by the high court bwe guba omusango nga gwegwo oguwulirwa kooti enkulu yokka if that person has been remanded in custody for 180 days before the case is committed to the high court singa omuntu oyo avunaanwa abeera ng'aterekeddwa ekkolokooni ebbanga eriwera ennaku 18 ng'omusango ogwo tegunnateekebwa mu kooti gutandika okuwulirwa
that person shall be released on bail on such a conditions as the court considers reasonable. Omuntu oyo anaateebwanga ku bbeiro ku kakalu ku bukwakkulizo obwo kkooti bw'enaazuulanga nga bwe busaanidde. Kyenjagaddemu ekikulu shall be released. Eyo constitutional commandment. Kooti constitution yeragidde ng'egamba omulamuzi oyo mute. Omulamuzi kyasigaza kimu kyokka kwe kuwa obukwakkuliza omuntu ono kwamuteera. So si kyakuwaaki discretion ye temugamba musigaza mugamba kuteekako bukwakkulizo. Bwe buno bwe batera okugamba nti leeta passport yo oba tokkirizibwa kusukka kitundu bwekiti tokkirizibwa nakufuluma mu ggwanga. Kati eyo gye bayita mandatory bail yabuwaze kooti constitution ye yakola ki ye yalagira. Lwaki Besigye ne Obedi bagibamye? Omulamuzi yataputa agamba nti ye alaba nti bwe bamurimandinga ye kooti ye Nakawe yali murimandinga mu mwaka guno so nga ate bamurimandinga baali bamagye mu kusookeza ennaku teyazibala omulamuzi oyo. Kiri Uganda. Mukama wange bw'obadde ombuuziza mbuzeemu sofa kakati mukama wange akantu akalala nga tusala entotto mu kuzimba ensi yaffe. Obubbi obulyake obulabbayi obukenuzi obuli mu bannabyabufuzi nze mu ndaba eyange ng'omukenenuzi ndaba bw'aleetera General Museveni okutandulula ebigere n'abavaako n'anywerera ku bannamagye. Tuli ffenna bannamagye enteekateeka n'entendekebwa yaabwe emirimu gyabwe mirala bw'ogigeraageranya n'okubeera muffe abantu ba bulijjo. Era bo bwe batuulaawo olumu balaba bye tukola ne baseka ne bagamba bano ba civilian bo entegeera yaabwe endala. Naye olwaleero General Museveni abaleese bannamagye ne mu byobufuzi. Abamu batimba naki n'ebipande. Abamu bwe batunuulira ebya yero balabanga ekibiina kyabwe. Ekyo obulwadde bunene buzze. Naye buvudde mu baddokita Kisanja bano okubanga tebakyakolera bulungi musajja mukulu. Bagenda kutuuka bannamagye bayimirire ne kadaala okuperereza ki akalulu. Yemu ku nsonga lwaki walaba kkooti y'amagye nga General Museveni atuuse n'alaba nga ye gyaneesiga. Omanyi wabadde nga wajjawo okuswala eri gavumenti omuntu ne bamuta ne bamukwatira ku geeti. Lwaki bamuta? Kkooti emuta kuba tewaba bujulizi. Ate nga ye mu ndaba eyi alabanga omuntu oyo omukyamu omuntu oyo ayeekera gavumenti yange naye obujulizi tebuleeteddwa. Kyava ayagala kkooti y'amagye ye kuteekayo orders balagidde omukulu akwaga munda. So ate nga alaba ene y'aba civilian kizibu. Ekirala mukama wange ngambye nti oyo ye otera omutuma. Nsaba omuntumire omugambe nti emyaka 40 nga muntu omu yatufuga abantu bangi abasibe abali mu makomera. Ekkomera ne bategekera abasibe omutwalo nga kati oyinayo 3. Abasibe abasibibwa olw'ebyobufuzi mu mawanga amalala wakyuka obuyinza obuliro bukyuka wabaawo abateebwa. Okimanyi nti n'okugwa kwa gavumenti ya Amini waliwo abateebwa n'okugwa kwa gavumenti y'Obote mu 7 waliwo abateebwa. Wano teri gavumenti egwa omu yaliko. Lwaki tafunayo obudde n'asanyukako? General Museveni bwe ddi otuulako awo n'ogamba nti leero nga tukuza olunaku lw'amazaalibwa ga Uganda Independence Day lwaki tetutaako ku basibe? Ne banno bwe mutuula nabo nakozesa prerogative of mercy. Ne banno bwe mutuula nabo presidential prerogative. Presidential prerogative of mercy. Ne banno bwe mutuula nabo mu iPod ne baleeta ekyo nti lekeraawo kututulugunya, lekeraawo ku bantu baffe bamalira munda n'ofuna ensonga lwaki obakola ki obata information nga bukulu tannagenda. Nza wengambira bami Nalukoola ateesa za bulungi naye ebintu ebyo byonna singa platform gye bataddewo nga aba iPod nti wano bonna obisabira ku TV biyinza okutakuba bona otumanze naye president ne banne bataddewo ekitongole ekibagatta mulina okugenda n'owenyiga n'ogamba nti president bino bikyamu bino bituufu naye naffe twagala
abantu baffe bate mu mukago ogwo gwe mwegattiramu ng'ebibiina eby'obufuzi kubanga bw'oyogedde eby'obufuzi birimu obulimba birimu obubbi kyova olaba nti ogambye nti pulezidenti aleese amagye naye bwe mutuula mu kibiina ekyo ekigatta mwe bannabyabufuzi abeerimba abebba abawaayiriza kitegeeza nti ojja muga gundi tuteere abantu bano tulabe nga naffe tuba tukendeeza ku ffujjo lye ku nsonga eyo kangenderewe wa mukulu Kikonyogo mwabadde koolo mu iPod tubisuubire bino nga Dr. Kisanja byateeseza kubanga okusooka nga tonatunulya Nuupu FDC mwe mwasooka okugaana okugenda mu iPod nga mugatuka oyo okutuula obutuuzi ne tunywa caayi nga tewali kiteesebwa kivaayo Nuupu bwe yazze nayo neega nti bannaaye nga buli oluvaayo abantu baffe babakwata tewali kye tujjamu tetujjanga kwekubya bifaananyi na musajja kati mwe mwabadde koolo ne ssente mwasazeewo kugabana nga Nuupu teriiko omutwala gwe twafunye mu kintu ekyo nga bwe nagaba ebintu byonna kati tubitwala mu ngeri ezishalo biri shalo endiini iPod eno okugitandika NRM teyaliimu pakati abatandika iPod yali DP FDC n'oluvannyuma CP era yaleeta idea yasooka ndoza yasooka okuwandika concept yalina wa DP Dewo Njuki n'akitwalira abazungu nti kati fa opposition wadde tetukkiriziganya ng'ebibiina naye waliwo ebintu ebiri basic minimum ku ggwanga lyonna nga tulina obbikkiriziganyako wadde buli omu alina engeri gyayagala eggwanga tulitwalemu ne bino ebiri basic tube nga tubikkiriziganya tufunengayo time etuula tuge ti bannange kino nakino tukikoze tutya ku lw'eggwanga lyaffe ffenna weyagala tufumbe muwogo bwe tukina oli afumbe bwati naye kiri basic muwogo ono alina okufumbibwa oba abantu balina omulya ne mukkiriziganya buli omu n'aleeta ensonga ye ne mugikkiriziganya ebiri basic alina ebyo eyokukwata abantu violence ebeera mu kalulu ndi what have you ebiri genu owene mutabyagala wabadde eminere mubalwana mu kalulu nabo FDC tabyagala nowa Nuupu takola ki tabyagala kyekyatuteesawo iPod eyo ffe twagitandika opposition naye twagenda okusaba sente mu bazungu aba Netherlands batugamba tetusobola kubawa sente nga ne NRM teriimu lwaki NRM mujja kulowooza tuyekera ki yo kakati ne NRM naye mugiyite ebeere kuba nebyomuteesaako bikwata ku ki gwanga yonna yes kati netulooka tuyita ne NRM bayikole ekyejje ekibiina ekyange ekyefudiso by then kyali kiwakanya nnyo okuteekamu NRM ba NRM yali etugunya ffe mu biseera ebyo naye ne batukonfisa ne batugamba nti wadde mwagala ba temwagala Uganda yammwe mwenna nabali mubaleke bakole ki bajje FDC yalinamu resistance yamannyo okuyingiza mu NRM then kati batukkiriziganya nti NRM ekole ki eyingira nayo naye tujjukire twayingirira lwakuba ne Uganda balina very short memory ng'ekyenyanja NRM yasooka neganda okukola mukulu kigundi nosojjukira nga teyagana biyingiramu nga naye mugenda mu iPod esindikayo abavubuka bali ku level ya wansi nambabazi gwaita secretary general alina gwasindikayo yamukiikirira naye nga ali very junior kati nga naye muteesa musajja naye wagenda biripoting eri nga tebikola ki netukayana mu iPod nti kintu tekina kituyamba ng'oleeta abantu abali junior baleko bakkiriza balugundo ne batandika okujja ab'amaanyi era ndoza mujjukira twateesa okuteeka lya poma ffena netukkiriziganya nti mutufu abainalemu n'aba FDC etteeka lino kyamu tulitwalire mu palamenti ate ono yali Mbabazi then secretary general naga nti biri advisory naye ngeno idea yali nnungi nnyo muteesa ku lw'eggwanga lyammwe ng'ebibiina temweteeseza Uganda ekisizo tuwondo ennaku zino mukulu Kisanja buli omu agenda mukuteesa kati ate gyavuddewa nti obudde nawo bukukutte naye kati kabayi kasinga obukulu ensonga esizo okuleeta omutaana mu Uganda kati buli agenda okuteesa ayagala ateeseyo n'akake ye kana afuluma nakakake luli twasesezanga kibiina ate ebi mwagenda ekikonyogo bakusindiseeyo ogenda ogende banene mumpeeyo ne miliyoni wano baki kati buli omu kati atulya angu tufunire wanga ffe luli twatesezanga ggwanga era ekyatandisa iPod n'ebintu bino ebya sente kimesene tufuna sente ndi wetaafu twali tetubiwuliranga nako bitandise ennaku zino maliriza lumosibula abantu yesewo era kakati bw'okitunuulira bano bona kati nga twagenze mugundi okuteesa egundi teri yateesesa ku bya sente ninyo nti tunuulye sente and what have you formula yabaddewo yeyasigaddewo naye mu public eye tizazifu mwagenze kololo muteesemu n'agabana mutya sente there's no difference ekibaddewo era luli kyekiriwo okujjako nti omu yatajja kufuna akati disadvantage twafunye mu kintu kino n'aba parliament tulina obavunaana luli iPod eri teri yatteeka yalimu kyeyagalire bweyagala ogendayo butogendayo kati bakitadde mu tteeka
ne bwoba yakujjako gavumenti olina okubeera careful tekayitakwate ku saidi nkyamu okitegera mukama wange opulitenga n'okupulitenga n'obonaabona otuke ku kyokola ki kyoyagala wano twali tuwakanya gavumenti y'obote naye nga toyinza kujja mu Kampala n'okalakala mundu yo kubanga toyagala gavumenti y'obote opulitenga even ng'akkiriza etteeka eryo naye ng'olina kyogoba kinene kati ku ssaawa eno kyekirina problem gye tulina bakoze etteeka neribanga weeriri. The only way you can remove that law in two ways. Either genda mu parliament n'olijjawo oba kulaba nti gavumenti evaako n'oli ekyusiza era kati ye target yaffe tulina okubeera abagundi bwe tubanga abagoberera etteeka apartheid nga bagigobera mu South Africa okutuusawo n'ofuna amaanyi ga ANC n'ojjako gavumenti eyo n'okyusa amateeka nga bw'oyagala apartheid n'okola ki n'ogijja naye bayikyaliwo bakusibiramu nga Mandela bamusibiramu taata esebo tebo neyanziza abadde batuwuliriza naye mawusi yayogedde ti FDC nebibunaki ebyo byonna bibyenga ye FDC tenaba ntogeza authority kukola mukago gonna na NRM mukulu semewo nga tusiibula mu kusiibulako nerabidde nkomawo kakati omuganda agamba ti omwana omuto bagandi waffe tuli abafu tukola ki towakana kati ebigambo bya Honorable Nobert Mawuli bitwali bintu bikulu okusooka ali mukago minisita w'amateeka ate lawyer naye ensonga enkulu mu kino buli memba wa kibiina Honorable Nalukoola munywanyi wange ensonga eno nkulu nnyo ku lw'Abannayuganda mwenna muyingire mu kintu kino ekya IPOD kubanga ku nkomo ya byonna buli muntu tukola ki tumwagala mutambuliramu ng'ekitole ugamu kyatono mwali ono talimu mwena mwandibadde ni muteesa ku lw'Abannayuganda kubanga ensonga zino zanze twogerako nga Dr. Kisanya bwayogedde musobola ozigonjoolera wali tibananga abantu baffe baludde mu makomera abantu baffe bakwatibwa tukole bati ne bwete nete mukyesamba so we balenyo balidala abekasanda mbebaza nti mbadde mulaba nabebaziza olukungana waffe twakubye enjogera kati yakyuse tugamba nti Yoweri Eria 2026 naye wedimisiza abantu eyafuna kadi mulala mwalangiridde independent kadi yabbibwa kadi mukulu Nalukoola siibula tuve wano kadi bagibwa abatulaba eyo Honorable Kaddu soogedde ku nsonga ya force ekozesebwa waliwo kye bayita reasonable force amaanyi agajaawo tujja kudda olulala tunakyogerako abatulaba abali eyo mwebale nnyo okutuwa omukisa guno ne mutulaba katulowooze nti muyinake mufunyeemu akalala akanumenya abasomesa bateekateeka okwekalakasa emitwalo 40 ogisasule munno alisomesa ddi omwana afuuke nga Dr. Hilary siibula tuve wano